wabeerewo obwerufu Katikkiro abogerako nnyo, wabeerewo okubanga okulonda tekuliimu bunyoolagano, ensambagere. Era kino kye kiseera abantu bonna nga tubayita buli muntu akole ky'ateekeddwa okukola. Abasirikale bakole kye bateekeddwa okukola nga kituufu, si kyakukosa bantu. Abalala bano bonna abaana abala obululu nabo beeteeka okukola obulungi. Abantu bonna naawe omulonzi nawe genda olonde. Nange bankubidde lwaga nti akakongeko kaakano tumaze okukateeka konze nja kujja bannaaye. N'olwekyo olina obuvunaanyizibwa obwo. Naye bino ebyokugira nti olonda tovaawo tukyabyetegeeza lwaki tovaawo. Kale n'ebintu ebyo Katonda atuyambe. Naye ndowooza Katonda atuyambe ne wabaawo abakuuma obululu obwo waleme okubaawo babutaataaganya, kuba ekyalo kyonna kireme okukuŋŋaanira. Naye wabeerawo era basigalawo abatonotono. Naye kyensaba Katonda atuyambe tuwuliziganye, tuteeseganye. Tetujja kuba ffenna buli bantu bonna nga tuli bantu ba ggwanga limu. Katonda tuyise tukwatagane wadde tuli bamawanga ga njawulo, tuli bantu ba Katonda. Wadde Katonda tuyise tuli ba pate za njawulo, naye pate ezo zireme kutwawukanya bannange. Tuli ba pate za njawulo naye tuli bantu ba kakati akaseera kano tuli mu bbugumu era ennaku bantu bagenda balaba bakwatagane bagala kwerya naye ku nkomerero binaggwa. Obulamu bulina okugenda mu maaso. N'olwekyo buli kyogenda mumanya nti obulamu bukyagenda mu maaso. Katonda akyatwagala. Uganda ejja kubeerawo, Uganda tejja kuvaawo. Buli muntu yenna ali wano tegeera nti ensi eno Katonda yagitonda, agyagala n'agiwa mmoto ennungi. For God and my country. Mukama ajja. Nze bannaye ntambudde amawanga mangi, sirabanga nsi ewooma nga Uganda, sirabanga nsi yalungiwa nga Uganda, sirabanga nsi tulina oxygen, empewo nga teweetaaga na byuma. Waliwo nali nga nsomeyo mu America winter nensangayo bulangiti nga njebikoteeka muli masannyalaze ne ngamba wano wegankuba ngenda mu ggulu honorable nga sitegere nakutegeera. Naye wano webikka bwebisi tolina kitawaanya. Obudde obulungi, ettaka eddungi bw'ogenda eKyaggwe newaffe eri ebukunja ettaka likyali eddungi, n'ogenda ebuddu wano ab'emmwanyi ne bazirima, abaki ne balima. Uganda is the best country. Twetaaga okukola ekisoboka okulaba nti tewali kulwanagana, tewali kuttiŋŋana, tewali bunywolagano. Wobawanyiizizza munne mwogeraganye omugambe oninnye nnyo naawe, olimba naawe onzita, ate naawe alinnye munegamba wayi kale kigereka nkiseesetuleko. Buli muntu yeetaaga munne. Tewali ggwanga lisinga linne waalyo, tewali ddiini esinga ddiini ndala zonna. Omuwandiisi gwe bayita Billy Graham yagamba there is no perfect church and if you find it don't join it, you will spoil it. N'olwekyo buli bantu bonna balinamu akawaatwa. Buli muntu yeetaaga munne. Gwe munnanga ali wano nkulaba olina mikwano gwo ne baganda babasiraamu. Mumbulize yakulinayo. Talinayo baganda babasiraamu oba bakatoliki? Mubuuze oyo. Tolinaayo Orthodox, tolinayo aba Seventh Day? Webali. Kale tusigale nga tukwatagana tuli bantu. Tulina n'ebirala. Tiimu z'omupiira za njawulo ze tuwagira. Era nagenze nenjira tiimu yange eya Uganda Cranes ngezanya ne Nigeria ne mpulira bubi nnyo. Omusajja waffe akwata golo n'avaamu. Oli yayingidde ate yakukwatidde ne bamuwa red card ne ngamba banna omusajja alikoze ekiga. Naye wadde Uganda bagigobye nkyajagala, nze ndi Munnayuganda. Wadde Nigeria tugobye sigenda kufuuka wa Nigeria. Uganda yensi yange. N'olwekyo ne Cranes ye ttiimu yange, Kyaggwe ye ttiimu yange eri. Wadde gundi yatwala ekikopo engabo naye nze Kyaggwe yentwala. Empindi Football Club ye ttiimu yange. N'olwekyo ezo ttiimu zange. Arsenal ye ttiimu yange gye mpagira okukamala. Naye waliwo ne ttiimu endala, waliwo ne Wolves naye wansi weeri esemu nayo ttiimu. Waliwo Chelsea ya Bishop Banja naye weeri, ne ttiimu endala ezikubwakubwa nazo weeziri, nazo tozinyooma. Naye Arsenal sengeri ye ttiimu yokka eri mu kisaawe
banditegedde batya nti enjovu eri waggulu. Wateekwa okubaawo b'ovuganya nabo. N'olwekyo njagala okubasaba ebintu byonna biteekwa okubaamu abakuvuganya. Ne politics waliwo n'abasasulwa aba opposition ng'omulimu gwabwe kusasuza kukuvuganya. Ne football clubs weziri ne wabaawo Liverpool nayo weeri, ne wabaawo Manchester City, ne wabaawo Man U, ezo zonna ne zijja Crystal Palace, ne wabaawo ne butiimu obuli stubborn nga Aston Villa, naye twakakubye ku luno. Kale buli kiseera wabaawo ebintu ebisoomooza, naye wateekwa okubaawo abakusoomooza n'ogamba bannaye tukoze tutya, Bukayo Saka aluwa, Gabriel aluwa, nga ali muyinjale. N'olwekyo wateekwa okubaawo omuntu ekikusoomooza. Obulamu tebuteekeddwa kuyita nga buli ku muswetwe. N'olwekyo oba bizinesi wabaawo ajja nakusoomooza, manya ate wono kiyitamu. Bwe guba mupiira manya kusoomooza, bwe biba nga politics wano yansomooza, wano mpiseewo ntya. So si kulwanagana, so si kuttiŋŋana, si kubagana miggo, kubanga tekigasa. Tuli bannayuganda, buli muntu yeetaaga munne. Mbaagaliza omwaka omupya omulungi. Mbasabira ekisa kya Katonda mu bizinesi zammwe zibeereko omukisa, ennimiro zammwe zibeereko omukisa, okusoma kw'abaana kubeereko omukisa, amaka gaffe gabeereko omukisa. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, amiina. Kyayogerako wano mu nnyiriri 14 ayogera nti Kristo y'ensibuko y'emirembe era ng'etwalire mu Ssekukkulu abagamba ekitiibwa kibi waggulu eri Katonda n'emirembe gibeewa mu bantu abagira ki, abasiimibwa. Ekyo kikulu nnyo era ekyabadde kyogerwako. Era ayogera ne ku Yesu yafuuka olutindo okugatta abo abaali baawukanye. Yesu ye mutabaganya waffe. Yesu yawumbawumba abantu bonna. Ekkanisa eyitiddwa okuwumbawumba, eyitiddwa okutabaganya, eyitiddwa okugatta, eyitiddwa okubuulira enjiri ey'emirembe nga mu Luka essula 2 n'ennyiriri 14 ekyogedde. Ekitiibwa kiba waggulu eri Katonda n'emirembe mu bantu abasiimibwa. Katonda tuyise era nga tujjukira mu nnaku zino n'olunaku luno n'obubaka buno ebintu 3 bye njagala mugende nabyo. Ekisooka, emirembe, obumu, obutebenkevu wakati wo ng'omuntu ne Katonda. Njagala okigambe munno nti emirembe wakati wo ne Katonda. Kigambe munno ekyo kubanga ye point esooka. Peace between you and your God. Ekyo kyatwagaza kubanga okuva ku ntandikwa olw'ekibi Sitaani kyeyaleeta abantu ne bagwa, kyaleetera emirembe okuggwawo wakati w'omuntu ne Katonda. Ebyo nno byava ku kulya. Omanyi okulya kuno kwava dda nga kutaataaganya abantu. Okulya kuno kuzibuzibu kutaataaganya. Era ebintu ebisinga okutawanya abantu ebirungi kulya mulyo. Njogera abamu kuba oluusi ne politics ono abamu ekibatawanya si bukulembeze ddala. Abamu nzijukira munnaffe ataliwo yagabane mumpe ndyeku, mumpe munsindike ndyeku. Abantu bamusindika ate yali akomye n'agamba kaakati munsindike tulye ffenna, naye ekyo tebakiwulira, tebamuzaayo. N'olwekyo abantu abamu bazibu bannaye. N'olwekyo naye nga okulya kwataataganya Adamu ne Kawa ne kuleeta n'okufa. Ate kintu n'ennambi era mumanyi ebyavaamu si walumbe era tebyali ku kulya. Kale okulya kuno kwataataganya enkolagana ya Katonda naki n'omuntu. Naye Pawulo kyayogerako n'emirembe gino bwe Yesu bwe yajja atutabaganye ffe naani ne Katonda. Ekyokubiri, okutabagana obeere n'emirembe gwe naawe. Okiwulidde ekyo? Emirembe wakati wo naawe. Peace between you and you.
waliwo abantu muli munda bo bennyini nga tebalina mirembe. Mulimu abantu nga bwe batambula olaba olutalo olutambula. Abantu abamu newankubadde nga tonnamanya bifa olabira ddala walking wo ng'olaba omuntu era bwe bagamba nviira nze gwolaba nafa dda. Era owulira ng'omuntu ng'agambye nze nafa dda, dduuka misinde tobeerawo. Waliwo omukyala yansobera nali nga mbakolako counseling gaga nti baze yankubye. Ne mugamba naye yagambye atya okusaba ngambye nva mu maaso gwe n'okola otya nennemerawo. Lwaki tewavuddewo? Kale bannange omuntu ayinza okudda wadde balo n'akomawo nga ssente ziganye. Abasajja ssente bwe ziba ziganye baba bakambwe nnyo. Baba baka ne kasabbuuni kokka nga bakalinnye mu mulyango kaleeta olutalo. Sabbuuni yona ani yamulinnye mulyango ne kakubisa oluyi. Bali bagamba vaawo muviire. Kubanga mulimu abantu abamu ng'omulaba atambula naye nga lutalo lwennyini lwe lutambula. Waliwo stress muliko. Abantu abamu balina olutalo munda ye naye. Olw'ebyo ebyabalemeramu emabega background nagonze waffe bwentyo bwe nazaalibwa ffe n'ekitange yali mukambwe nnyo n'ekitange yali akuba abakazi ng'akuba maama nange kangukube nga yalemeramu ebyemabega bye yalaba. N'olwekyo waliwo emirembe giyitibwa kano wakati wo gwe naawe. Kigambe munakunaanye gwe naawe. Katonda akwagaza emirembe. Peace between you and you. Ye point ey'okubiri. Point eyokusatu era esembayo emirembe wakati wo ne munno omulala. Between you and your neighbor. N'abalala Katonda atwagaza okuba n'emirembe n'abantu abalala. Era wano gino gisinziira mu Kristo nga tusimbiddwa mu ye, tulukiddwa mu ye, tusimbiddwa mu ye, tuzimbiddwa mu ye kubanga ye yensibuko y'emirembe ate era yensibuko y'obumu. Kyava asaba mu Yokaana essula 17 nti mbasabidde mubeere bumu nga naffe tuli obumu n'ekitaffe. N'olwekyo yessaala Yesu yasaba essaala ezisinga 3. Esooka yayigiriza abantu essaala ya Mukama waffe eyo yali tekwata ku ye, yayigiriza okusaba. Essaala endala yagisaba mu lusuku Getsemane ng'asaba bakisoboka ekikompe kinveeko. Essaala ey'okusatu gye yasabira abayigirizwa be babeere bumu. Zessaala 3 enkulu ze yasaba. Naye eno ng'anaatera okugenda yali nkulu nnyo. Mubeere bumu ate mubeere n'obutebenkevu. Njagala okusaba Katonda atuyamba omwaka guno tutwale obubaka bwaffe, obubaka bwa Church of Uganda yonna. Bannange Mukama atuyita tusimbibwe mu Kristo olw'emirembe. Twetaaga emirembe. Nabadde e Nakivaale twagenze ne tulaba abantu abawaŋŋanguka ababundabunda nga biringa mitwalo emeka. Nakivaale eyo ne tutwala emmere nakiroga bano bannange. Waliwo n'abaka tulina miliyoni 2 wano ababundabunda. Uganda twetaaga Mukama atuyambe tubeereme kubanga babanga abantu babundabunda bajja wano senga ffe tubulwa emirembe ate ffe tunaddukirawa. Buli muntu akole kyonna ekisoboka okulaba nti tuyingira mu kintu eky'okwogerezeganya dialogue, okuteeseganya, okuzimba obumu, okutandikira mu maka ne mu mirimu gyo. Tebereza ebintu by'okoze, tebereza buli muntu kyakola. Senga wabaawo ensasagge, obunyoolagano, okubagana, okuttiŋŋana, tetulina we tufuniramu. Mukama atuyambe. Twetaaga buli muntu ye kaakati kyekyetaaga okukola. Twetaaga nga tuli mu kiseera kino eky'ebyobululu wabeerewo obwenkanya, wabeerewo okuwuliziganya, wabeerewo obwerufu Katikkiro aboogerako nnyo, wabeerewo okubanga okulonda tekuliimu bunyoolagano, ensambagere. Era kino kye kiseera abantu bonna nga tubayita buli muntu akole ky'ateekeddwa okukola. Abasirikale bakole kye bateekeddwa okukola nga kituufu, si kyakukosa bantu. Abalala bano bonna abanaabala obululu nabo beeteeka okukola obulungi. Abantu bonna naawe omulonzi naawe genda olonde. Nange bankubidde baga nti akakongeko kaakano tumaze okukateeka konze nja kujja bannaaye. N'olwekyo olina obuvunaanyizibwa obwo
naye bino ebyokugira nti olonda tovaawo tukyabyetegeeza lwaki tovaawo kale n'ebintu ebyo Katonda atuyambe naye ndowooza Katonda atuyambe ne wabaawo abakuuma obululu obwo baleme okubaawo babutaataaganya kuba ekyalo kyonna kireme kukuŋŋaanira naye wabeerawo era basigalawo abatonotono naye kyensaba Katonda atuyambe tuwuliziganye tuteeseganye tetujja kuba ffenna buli bantu bonna nga tuli bantu baggwanga limu Katonda atuyise tukwatagane wadde tuli bamawanga ga njawulo tuli bantu ba Katonda wadde Katonda atuyise tuli ba pate za njawulo naye pate ezo zireme kutwawukanya bannange tuli ba pate za njawulo naye tuli bantu kakati akaseera kano tuli mu bbugumu era ennaku bantu bagenda bala bakwatagane bagala kwerya naye ku nkomerero binaggwa obulamu bulina okugenda mu maaso n'olwekyo buli kyogenda mumanya nti obulamu bukyagenda mu maaso Katonda akyatwagala Uganda ejja kubeerawo Uganda tejja kuvaawo buli muntu yenna ali wano tegeera nti ensi eno Katonda yagitonda agyagala n'agiwa mmoto ennungi for God and my country Mukama nze bannaye ntambudde amawanga mangi sirabanga nsi ewooma nga Uganda sirabanga nsi yalungiwa nga Uganda sirabanga nsi tulina oxygen empewo nga teweetaaga na byuma waliwo nali nga nsomeyo mu America winter nensangayo bulangiti nga njebiko oteeka muri masannyalaze ne ŋŋamba wano wegankuba ŋŋenda mu ggulu honorable nga sitegere nakutegeera naye wano webikka bwebisi tolina kitawaanya obudde obulungi ettaka eddungi bw'ogenda ekyaggwe newaffe eri ebukunja ettaka likyali eddungi n'ogenda ebuddu wano ab'emmwanyi ne bazirima abaki ne balima Uganda is the best country twetaaga okukola ekisoboka okulaba nti tewali kulwanagana tewali kuttiŋŋana tewali bunyolagano woba wanyirizizza munne mwogeraganye omugambe oninnye nnyo naawe olimba naawe onzita ate naawe alinnye munegambo wayi kale ekigere kankiseesetuleko buli muntu yeetaaga munne tewali ggwanga lisinga linne waalyo tewali ddiini esinga ddiini ndala zonna omuwandiisi gwe bayita Billy Graham yagamba there is no perfect church and if you find it don't join it you will spoil it n'olwekyo buli bantu bonna balinamu akawaatwa buli muntu yeetaaga munne gwe munnanga ali wano nkulaba olina mikwano gwo ne baganda babasiraamu mumbulize yakulinayo talinayo baganda babasiraamu oba bakatoliki mubuuze oyo tolinaayo Orthodox tolinayo aba Seventh Day webali kale Katonda yagamba Musa mu Kuva essula 33 okubeerawo kwange kunaagenda naawe Mukama nkwebaza olw'okutuyisa mu mwaka 2025 okubeerawo okwo kuwagenze naffe mu mwaka 2026 kale w'omukisa buli muntu ali wano n'ekigambo kyo ffenna tutegeere ng'oli naffe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nja okwegattako mulabirizi w'ennamirembe kubaaniriza mwenna Mukama waffe Yesu Kristo ate nange okukusaba gwe watudde naye omwanirize ku lwa Ssaabalabirizi omugambe Ssaabalabirizi akwaniriza nnyo era abasinga wano ekyamazima bwe ntunudde eri abakulu bonna ab'ebitiibwa sipiika waffe wano mulengeddwa nakoma mulaba sipiika ono mwaka guli nakoma kulaba mwaka guli nakakulaba kati omwaka guno owekitiibwa Dr. Lule era mbadde simulabangako bukya mwaka kutandika ntandise leero nammwe mwenna waliwo naawe gwewakalaba olwaleero kale no mukyala kale ono nakoma mulaba mwaka guli kale kubira Katonda mu ngalo okubanga omwaka guno oli mulamu twabadde mu buweereza ekkabaale waliwo munaffe badde yebaza naye mu kudda ne tulaba amakubo ago
bantu 7 bakristaayo baffe beeno ne batokomokera mu kidduka mulundi gumu teebereza bonna ne baggwawo. Ebidduka bino bye tubitambuliramu buli lw'okiyingira olina okusaba, kubanga buli lw'oyingira ekidduka obanga ayingidde entaana etambula, oyingira ennyonyi oba mu ntaana oba sanduuko ebuuka flying coffin. Kale no buli lw'oyingira mala kusabanga ate bw'ovaamu weebaza. Kale no njala okwebaza Katonda okutuyisa. Era waliwo abantu bagamba nti kuliko omwaka omukadde kuliko eryaka, naye munnange wayiseemu n'otuuka. Wakiri kyebaliza ekyo nti wadde gwali naye nayisi gwantuusiza kuba ebyaguno tonnabimanya. Ogamba Mukama gwabadde naffe omwaka guli naguno ate taata twetadde emikono gyo otukulembere. Kale nga Katonda akumye bw'atyo mukubire mu ngalo ez'amaanyi omwebaze. Obubaka obwalondebwa ng'obusaabalabirizi buli mu Befeso essula 2 n'ennyiriri 14. Abefeso essula 2 n'ennyiriri 14. Kubanga oyo gy'emirembe gyaffe eyafuula byombi ekimu n'amenyawo ekisenge ekya wakati ekyawula. Bwe yamala okuggya mu mubiri gwe obulabe tawuleeteyo ebiragiro ebiri mu mateeka, alyoke atonde mu ye yennyini abo bombi okubeera omuntu omu omuggya okuleeta emirembe, era alyoke atabaganye bombi eri Katonda mu mubiri gumu olw'omusaalaba, bwe yattira obulabe ku gwo, n'ajja n'ababuulira enjiri ey'emirembe mmwe abali ewala n'emirembe abali okumpi. Ebigambo omutwe guli okusimbibwa mu Kristo olw'emirembe, obumu era n'obutebenkevu. Okusimbibwa oba okuzimbibwa mu Yesu olw'emirembe, olw'obumu n'olw'obutebenkevu. Twagala okwebaza Katonda wakati mu bisomoozo bingi Mukama atutuusiza. Twebaza Katonda era njala kubasaba buli kiseera tetwerabiranga kwebaza. Omanyi oluusi okwemulugunya kuli kumpi okusinga okwebaza. Okwebaza kikulu nnyo. Oyinza okuba ofunye ebirungi 8 ne wabaawo 2 byokka ebikusoomooza n'okolima n'okomawa, jjukiranga okwebaza olw'omunaana ebyo. Ogamba Mukama ebyo wakiri mbyebaliza. Kale kikulu nnyo. Naye omwaka ogwo gwansanyusiza nga tugumalako, neebaza Katonda bwe nali bestman emyaka 24 egiyise, lwali twasoma n'eddiini ono emukono, ne Reverend Robinson naye gyali. Oluuso lwa Katonda ne lubasisinkanye. Kale nze nali bestman, naye abantu ne bamalako emyaka egyo nga tebazze wadde okukuba akaama nti waliwo eyafunye ekizibu ne munne. Nakyebalizaako Mukama nnyo nnyo nnyo. Era nange kennyini sirabanga ku mbaga yonna eya celebration yonna nga Archbishop ye bestman, naye nagirabye ku yange kennyini. Kale neebaze Katonda olw'ekyo, ate nga tulina eddiini. So Bishop weebale nnyo, weebale ddala olw'omulimu gwe batukozeemu. Ebigambo bino biri mu mutwe ogwo, okusimbibwa n'okuzimbibwa mu Kristo olw'emirembe, obumu n'obutebenkevu. Anchored in Christ for peace, unity and stability. Byawandiikibwa Pawulo bwe yali nga musibe mu kkomera mu kibuga e Roma mu mwaka 61 nga Yesu yamala dda okugenda mu ggulu, 61 AD. N'awandiikira ekkanisa ya Efeso ng'ekigendererwa
kwe kutabaganya ekkanisa eyali yeeyawuddemu olw'okubanga bano mwalimu Abayudaaya ate mwalimu n'Abayonaani. Bano Abayudaaya nga bagamba bano tubaagala, bano si bakomole. Abayonaani nga bano batubasosola. Kale bano babeera mu bunyolagano bufaanana ate bano bakazi, ate bano basajja, ate bano baddu, ate bano baki. N'olwekyo ekkanisa limu eyo naye ne Efeso eno obunyolagano bwali ku Bayudaaya era awamu n'Abayonaani. Naye mu kitundu kya leero mu Baluumi essula 4 Pawulo atuyigiriza nti okukomolebwa n'obutakomolebwa si kintu, wabula ekyetaagisa kwe kukomolebwa kwaki okw'omutima kwe yali ayogerako. Senga yali nga bakitutte ekyo bwe batyo nga sinjigiza Yesu, abantu bangi eggulu lyandibadde libasubye. N'abalala kubanga mwalimu tolyanga kino, kati abawoomerwa kano akantu kano eggulu lyandibadde libasubidde bwereere. Kano ke mutegedde kamutaka. Naye wano yagamba okukomola obutakomola zino Sabbaato nti kusaba lunaku luno si nsonga, kubanga Sabbaato yabaawo Yesu ye Mukama wa Sabbiiti. Kale n'alyoka atuyamba nnyo okugatta ebyo byali byawudde nnyo ekkanisa. Era wano yagenda mu maaso n'ayigiriza nti kyetaaga abantu bategeere nti nno embala yaffe eri mu Kristo gye bayita identity. Eri mu Kristo, teri mu kirala, teri mu Sabbaato, teri mu byakulya, teri mu byakukomolebwa, teri mu bya status. Eri mu Kristo oyo eyayunga bonna n'ayunga abantu bonna okubeera obumu. N'olwekyo mu kuyigiriza kuno Yesu yajja n'abeera olutindo olugatta abantu abaali baawukanye buliiki.